Wakati nga zigenda kuwera ennaku 5 bweziti mwana mulenzi Alien Skin nga yakalangirira ekivvulu kye ekimanyiddwa nga Alien Skin live in concert. Ebya Alien Skin birabika ate si birungi n'akamu. Seri Alien Skin yekka ng'omuyimbi wabula wamu n'abawagizi be ababadde beesunga okubeera nti bagenda kweyagalira ku Hotel Africana era nti bw'eba ndongo egenda kuvuga nesse kuvuga yenna wali ku Hotel Africana. Bonna ababadde beesunze ekifo kino ebintu byagaanye nesse kugaana yenna. Era bwe tuba tubadde tubaze nga tutuuse ku 5 tulabika kati tuzzeeyo ku 0 mu nteekateeka z'ekivvulu kya mwana mulenzi Alien Skin ekimanyiddwa nga Alien Skin live in concert. Ojja kujjukira nti olunaku olw'Emmande olwa wiiki eno ekiro mwana mulenzi Alien Skin eno wiiki gye tumalako yalangirira nti yali wakukola ekivvulu ku Hotel Africana ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa February guno gwennyini. Ekitegeeza wiiki eno ejja bw'ebadde evaako bweti Alien Skin abadde alina okubeera ku Hotel Africana. Wabula we tukeeredde olunaku olwaleero ebintu ebyatandise ng'ebyambu ebyatandise nga eby'olusaagiriro kati nno bifuuse bya ddala. Mwana mulenzi Alien Skin ng'ayita ku mukutu gwe akoze ekirangiriro eky'enjawulo oba ky'oyinza okuyita special announcement. Katuyite mu special announcement mwana mulenzi ono Alien Skin Patrick Mulwana gy'akoze tulabe ebintu byonoonese kutuuka ku ssaaki. Special announcement due to public demand. Nti kino kirangiriro kya njawulo okuviira ddala mu kusaba okwa olujjudde. Hotel Africana was forced to cancel my concert. Nti Hotel ya Africana yakakiddwa okusazaamu ekivvulu kyange. Not by choice, but by pressure from those who are biased against my progress. Nti Hotel Africana teyasazizaamu kivvulu kubanga yasazeewo yo nga Hotel Africana naye nti baasazizaamu ekivvulu olwa pressure eva mu abo abantu abajjonkera Alien Skin n'okubeera nti tebamwagaliza kalungi na kubeera nti ayitamu okubaako ekyenjawulo kyafuuka. They claim overcrowding, possible destruction of property and security concerns, but we know the real reasons. Alien Skin awadde ensonga ze bamuwadde aba Hotel Africana ne bamugamba nti agenda kubeera n'omujjuzo mungi kyekisookera ddala. Ekyokubiri ne bagamba nti babadde basuubiriza nti wajja kubaawo okwonoona kw'ebintu, possible destruction of property. Ate nala ne bamugamba nti ekivvulu kye baakisazizaamu olw'ebyokwerinda, ensonga z'ebyokwerinda. Wabula Alien Skin mu kiwandiiko kino agamba nti ye amanyi ensonga entuufu lwaki Hotel Africana yakakiddwa neteekebwa ku pressure neteekebwa ku force ey'amaanyi neesazaamu ekivvulu kye. Alien Skin agattako, they fear the numbers, the impact, the movement. Nti baatidde ennamba z'abantu ababadde bagenda okuba nga bajja mu kifo kino, bigambo bya Alien Skin. Ate era mukadde ke kamu ne batya naki omukululo ekivvulu kino Alien Skin kyabadde agenda okukola kigubadde genda okuteekawo oba kyoyinza okuyita the impact oba ebintu ebyandituusewo ng'ekivvulu kino kiwedde mu kubeerawo kwakyo nenga kiwedde. Era ne bagamba nti the movement, nti baatidde n'omugendo. Alien Skin agamba nti okusazaamu ekivvulu kye baatidde ennamba ze yabadde agenda okuleeta ewantu wano
ne batya na kiki omukulu ogwandibaddewo oba ekyo ekyandituuseewo ng'akikoze n'okugwa ate era ne batya n'omugendo gwa fangod wamu ne alien skin ye ng'omuntu omukulu oba omugendo ogumutambulirako alien skin agatako but nothing can stop what's already written nti tewaliwo kisobola kuyimiriza ekyo ekyawandiikibwa. New venue coming soon. Kano kawulirize bulungi ng'amaliza agamba nti new venue coming soon, ekitegeeza nti alien skin wadde bamugobye ku hotel Africana agamba agenda kubaleetera ekifo ekijja oba ekifo ekipya ew'okuteeka ekivvulu kino. But okuyitako mu byangungu nga alien skin amaze olangirira nti bamugobye ku hotel Africana era nti agenda kuleeta ekifo ekipya. Tukubeko ko torch emabega. Guno si gwe mulundi ogusoose nga alien skin wabaawo embeera ekivvulu ne kitabaawo. Wemuba mujjukirira ddala wali mu ntandikwa alien skin yayinako ekivvulu ekyali kimanyiddwa nga Nkwakyo Festival. Ekivvulu kino baali bakitutte side z'ebulenge eyo waggulu eyo Buloba, was it Forest Park? Wabula mwana mulenzi Abitex n'afuna obutakkaanya obw'amaanyi ne alien skin. Ekivvulu ekyo alien skin yalangirira nti ebya Abitex abivuddemu. Wabula ate era alien skin y'omu n'alangirira nti new venue yali egenda langirirwa ne price na buli kimu ekipya. Wabula ekivvulu ekyo tekyahapeninga nga alien skin amaze okwekutula ku Abitex. Va ku kyategekebwa oluvannyuma. Ekyategekebwa oluvannyuma ekya Nkwakyo Festival ekyate kyajja luvannyuma olw'ensonga nti alien skin yali takkiriziddwa genda mu nkuuka olwonna ng'ate obutakkaanya bukulidde ddala wakati we ne Abitex. Ojja kujjukira omulundi ogwo Abitex yagaana alien skin ogenda mu nkuuka n'agaana Bebe Cool n'abayimbi abalala abaali mu kasaako ke kamu. Era mwana mulenzi alien skin kwe kutegeka Nkwakyo Festival eyo nga yagiteeka wali ewa Nkulukuku era abaaliwo mujjukira bulungi byenjogerako mukwano gwange. So mbadde kutegeeza nti ojjukira bulungi nti alien skin we yakansolinga ekya Abitex yagamba nti yali wa kuteekateeka ekivvulu ekirala wabula ate bw'oba ojjukira bulungi teyakiteekateeka oba teyakiteekawo. Ekibuuzo nga bamaze okuba nga alien skin bamunyigiriza ku side eri eya venue we yabadde ategese ate ng'enteekateeka zonna zirabika ng'ezaawedde. Bw'oba oyogeddeko ne mwana mulenzi Norbert Events abadde omutegesi w'ekivvulu kino ekya alien skin. Norbert agamba nti enteekateeka zonna zaggwa era bannannyini kifo kino ekya hotel Africana babadde bakimanyi bulungi nti ennaku z'omwezi 21 February tekuliko kintu kirala, kuliko ekivvulu kya mwana mulenzi omu alien skin. Ebyo bigambo bya mutegesi ng'akakasa bukakasa era omutegesi agamba nti alina okulwanyisibwa okw'amaanyi okuva mu bamu ku bapromota wabula ate era n'okuva mu bamu ku bantu abatwala system. Bw'owuliriza ebigambo bya Norbert alinga agamba nti n'abamu ku banene abatwala system yaffe wano bandiba nti bakirimu ekyokuba nti mwana mulenzi alien skin takkirizibwa kuteekateeka kivvulu kye naddala okuba nti kyagobeddwa ku hotel Africana mu buufu obufaananako bwe butyo, okulaga nti ebintu bibadde serious. Obulango bwonna bubadde bwatandise dda okuba nga bukubwa era omu ku bakubi b'obulanga abasinga wano mwana mulenzi omulangira Ndawusi yabadde akalango yakataddeko dda eddoboozi ak'ennaku z'omwezi 21 February era ng'ekifo ekirangibwa kye kya hotel Africana. Now obulango nga bumaze okuba nga bufulumizibwa essaawa zino era nga bubadde bwatandise dda okuba nga butambulanga n'okukuba bukuba ne Ssekkuba yena. What next for the big man alien skin? Ekyo nga kibadde awo. Mu kusooka
bwe byatandise okutambuzibwa nti Alien Skin waliwo ekyokubanga ajja kugaanibwa okukola ekivulu ku Hotel Africana, abangi basoose kugiyita stunt oba nti bano bali mu kukola bubadi okulaba nga batunda ekivulu kyabwe. Wabula ate Alien Skin ekyokuvaayo leero oba ekikeesezza leero n'agamba nti bannange ekivulu tekikyaliyo ku Hotel Africana, ekyo kyongedde okulaga ababadde bagamba nti stunt tibabadde ku byabwe ebintu bya ddala. Mwana mulenzi Alien Skin ye yagobeddwayo ku Hotel Africana okusinziira ku bagitwala. Nsoose ne kuleeterako kaposti kano kaasesezza bangi, kakoleddwa mwana mulenzi oyo Alien Skin. Ndowooza yabadde agezaako okusekerera mukunjaata kiseera ne maama Alima Namakula. Omanyi babadde mu lutalo olw'amaanyi ennyo. Kati Alien Skin yataddeyo posti eno n'agamba oyo sinze yamuloga. Omanyi maama Alima Namakula n'omukunjaata kiseera gye buvuddeko babadde nnyo mu mbeera ya ani yandoga ani ataloga. Kati statement eyo mwana mulenzi oyo gye yakozeseza naga oyo sinze yamuloga. Kale tuveeyo. Mbadde nkugamba nti banja badde bakiyita stunt. Alien Skin okuvaayo kiragidde ddala nti ebintu bino tebyadde bya stunt mukwano gwange. Wabula ennaku z'omwezi nga 10 lwe lunaku olw'enkya olw'Emmande February, Alien Skin alina press conference ku Freedom Beach e Mulungu. Wabula press conference eno eri ku Freedom Beach e Mulungu, Alien Skin yagitegese lwa show eri ku Hotel Africana. Kati wakati nga Hotel Africana esazizaamu show ye okutegekebwawo, press conference enaabaayo oba teebeereyo. Era bw'ebeerayo Alien Skin wagenda okubanga alangirira venue empya. Njagala okujjukiza singa Alien Skin alangirira venue empya ku press conference eno egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 olunaku olw'enkya, kijja kuba kitegeeza nti Alien Skin asigazza wiiki emu yokka show okubeerawo. Ajja basigazza wiiki emu n'ennaku 3. Oba okategedde? Etegeeza nti ennaku zongedde okukendeera eri mwana mulenzi Alien Skin. Tho yali ategeseeko show mu nnaku 4. Etegeeza Alien Skin singa alangiriranga ennaku z'omwezi 10 ku press conference eyo gye yategese n'agamba nti show yakubeerawo mu kifo bwe kiti, ajja kuba azzeemu era okwepima mu record gye yakola ey'ennaku 4. Ku luno zijja kubeera wiiki nnambirira n'ennaku 3. Is he up for the challenge after what happened between him and Hotel Africana? Oba agenda kukyusakyusizaamu ddala edoboozi. Kale nga tetunagenda ku doboozi, nkutegeeza ku Agape Christian School essomero lisangibwa Buwama ku Lyekatebo. Bagamba kyekiseera otwale omwana wo liviira ddala ku kindergarten P1 paka P7. Kale mbadde mugamba nti eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo guno si ddala lyange. Abaseddiyo omusonsozi lyerinnya. Agaliwo gwe mukutu. Information ebiseera ebisinga nga bweri bwe tugireeta. Ky'olina okukola likinga video eno.